kitokota kiri Arua. Abantu bazze mu bungi era kino kikulaga nti abantu bayayana okubanga oba oliawo balaba ku Uganda empya embeera etuuse naye ng'abantu bazze mu bungi. Kankutwalireko ddala olabe essanyu eribaddewo abantu buli omu ng'adduka wakiri oba oliakwate ne ku mukulembeze. Bulijjo nga bw'okimanya abasirikale basoose ne baba blockinga ne basooka bayimiriza nga bulijjo bo babaawo kubanga oba oliawo embeera simanyi kyo kye baba baagala naye nga batuuka gye batuuka ate ne bateekawo embeera. Samu nzikulia koko wano wano ombe katika nga kakwata essimu kali awo akati akakwata essimu kali awo maaso musawoyo maaso ya driver what driver maaso kumasi tubaina masi na masi kwa masiga What's up, boy? Amina. Nyo. Nakadengu. Amina papa. Ola katenze semanyi basuka sharing a video. Bana nze kati sekitegerera ko ddala oba mona alero dda sabine bimanyi nanda begamba mona sika mutagengere mona tadde ko data bana nsamusoka mushange ku video mbabulire kigenda mu maaso obudde buno eno mu nsiko gye tuli mu nsiko gye bamuyesizza nsamusoka musharingireko ku video nsamusoka mugisharingireko mbabulire exactly what's going on between the bush and the road. Samanya natwaliwa but musoka mu sharing a video embeera eri mu kugenda maaso obudde buno kanji bagambe maaso obudde buno batata ne ba mama abantu beno bamusaseeko abantu ne bamugamba all right, Boterev. Embeera egenda maaso right about now. Abantu beno abasazeewo okusalako president ne bagamba bamwagala nnyo era ne bagamba baagala basooke bamwote buliro alyoka agende yeeyongereyo. Bo bagambye bulijjo bawulira muwulire. So kyo kiriwo bo nga abantu ba bulijjo era bwe bamusazeeko
kyekigenda mu maaso. Kyekigenda mu maaso. Eno tuli mu bitundu bya Arua. Lino bendo lya Arua. Bano bajaluwo bagamba president, you have to first greet on us. If you want, you proceed. If you don't want, you stay here. So akyekyo embeera eriwo y'abantu babulijjo bebaagala ayogereko nabo ku kasaawa eri abo gye baategese, naye ate nga abacoordinator bagamba nti wano abadde talina kubeerawo. Engeri gye tulina alars ennyingi naye abatuuze bo basazeeko. Bo bagamba Mr. President sir, salute sir, sir, salutation sir. Nobalumana ne yalwadde bolotika wane mpulira obusungu. Fadde mini aliwo alombola okengere. Abantu bagamba president agenda bayitako nga tayogeddeko kye bali. Bo baganye abamu be basene mu kkubo. Bo bagamba waki tufaane ng'oyogeddeko ko naffe. Embeera eriwo. Embeera obudde buno eriwo. So aba coordinator bakya coordinatinga mukko. Tulabe embeera eddako. Nsaba mwongere wuuyo avuddeyo. Ekyo kye babadde bafa nno. Thank you very much, my brothers and sisters. We are rushing, we are going to Arua. Today we are in Arua. So I ask all of us to go and converge. From Onduparaka, we'll go to Arua and we catch a fire. So moving time, moving time. Let's do that now. We appreciate you. We are here. Bariba, yes, we're going to Bariba first. And then we go all the way, right? All right, then moving time, brothers. Ekyo kye babadde baagala. Ekyo kye babadde baagala. Babadde baagala jase bawulyeko ku kigambo kye alyoke yeeyongereyo. Abantu badde bamusazeeko. Kano mbadde nsuubira nti poliisi bantu bange abantu be bamusazeeko nga womanyi bulijjo nti bwe balaba nti waliwo bwali abantu tebagala kubanga bamuvaako, naye finally bacoordinator bamaze ne bacoordinatinga tunatambulira tebinagenda bitya era okukakana nga beeyongeddeyo. Eyo kivuddeyo kimaze okunfamingibwa nti embaga ya Chosen Becky teyabaddewo naye nti ejja kubaawo ennaku z'omwezi ejja kuba 9 omwezi ogwa Desemba. Kati Chosen Becky omukolo gwa 9 Desemba. Ne Chosen Becky teri akuwalana. Yanjula oba musajjawo, yanjula musajjawo mugende mwerye byammwe. Thank you. Kivuddeyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo waliwo wani obubaka nga bawoninga kwabo bonna abarenewinga National ID era ng'osuubira okubanga ogijjayo. Batugamba ki bibino?
nsaba muntambulize video yange eno etuka ku buli Munnayuganda yenna nga bwe kisoboka. Essaawa zino ekitongole kya NIRA kifulumiza ID empya. Naye buli Munnayuganda tokkiriza mukulekera muntu yenna ID yonkadde. Kuba ID empya ebinkumu tenna verifyingibwa era ebinkumu ojja kutuuka okulonda ekinkumu kikuwande. Mujjukire kana akasajja kanoonya engeri yonna gye katema ku Bannayuganda obungi bwa Bannayuganda bagenda okwetaba mu kalulu. Bano abasajja banoonya engeri yonna bakendezezza atya bata Bannayuganda abagenda okulonda. Bw'otuuka ku kitongole kya NIRA okuwa ID empya enkadde togirekaayo. Kuba empya tennatandika kubeera active. Temwerabira kana akasajja kasomba buli kiro. Kayingiza abagwira mu nsi yaffe nga balinako n'endagamuntu kwe bagenda okukozesebwa okukalonda. Ke kagenda okukozesa okubba obululu bw'Abannayuganda. Buli Munnayuganda ali w'oli buli omu ategeeze munne. Buli omu atambuze message etuuke ku buli muntu yenna na buli ali mu kyalo. Tokkiriza kugenda ku kitongole kya NIRA ng'ogenza okufuna ID empya. N'obalekera ekya enkadde. Kuba empya teri verified era tekisobola kukola. Agwe baba baganye. At least ID empya ogirekayo. Kana kasajja kanoonya Bannayuganda kabatemyemu batya. Kano munyo obululu kabukendezezza batya. Buli Munnayuganda wonna w'oli. Tambuza enjiri ozukuse buli omu. Buli omu asigaze endagamuntu ye enkadde. Kuba empya teri verified. Kuba empya ogenda kutuuka okulonda mu 2026 enkyenku mu kikuwande. Bannayuganda kana kasajja tetukawa breathing space. Tetukana nawe kagenda kwekyusiza. Kanoonya kati obungi bwa Bannayuganda kabutemyeko batya. Kuba bakalaba nga buli omu yakakoowa. Buli Munnayuganda bw'otuuka ku kitongole kya NIRA tebasobola kukulekera ndagamuntu yonkadde. Empya girekeeyo. Ogende n'enkadde. Nsaba muntambulize video bannange. Vuddeko nga tweyongera tukyali ku nsonga zezimu ez'Arua n'agambye nti singa ekiri Arua kye kigenda okubeera buli wamu nti singa abantu bayimirira nga Abarua bwe bayimiridde nti oba oliawo tuyinza okulaba enkyukakyuka. Saawa zino tuli mu Arua. Njagala nkubuuza ekibuuzo onziremu ansa. Senga muyimirira bwe muti nga Bannayuganda nga tekuli wadde akutte Jambiya wadde embazzi. Dikiteta agenda kutudda wa. Dikiteta aba agenda kutudda wa. Njogera kummwe bannaffe abawoza. Simanyi dikiteta, simanyi oli mutemu. Agenda kutudda wa. Bagezezzaako okuba ttiyagasi biganye. Naye gwe kibaleemu nga Uganda yonna abantu basituse nga bw'obalaba mu Arua. Arua baba muli gumite. Omulugwala. Muli gumite. Bannange. Omusajja akikuba. Njagala nkubuulire kino ku kontinenti ya Africa tekubangako munnabyabufuzi mu modern politics yali yenkanyiza maanyi gasinga gakyagulanyi ne Mandela mawulire ge gamutunda ekyo nkibabuulira naye amaanyi abo bonna ba Thomas Sankara bawamba buwambi naye twogera ku kwagala abantu ko bamuyinako mu buli ango ya ggwanga Uganda muganda wange Museveni ogenda kutuddawa tugenda mu protest vote buli kasonda kagwanga Uganda kayina okujjula ku kkubo nga tetukola fujjo wallahi dikiteta tugenda mugoba respect ddala abantu bazze mu bungi era nga singa nga bw'ayogedde nti singa bwe batandinga apo n'olunaku luli ekintu kiyinza okuba nga kyabika naye nga tuvuddeko waliwo story ebadde trendinga omwami nga acomplaininga ku zeeyo ly'omugagga yabakozesanga olunaku olwaleero kwongeddeko n'omukyalo omulala kati bali abakyala babiri n'omwami ate era wavuddeyo n'omulala naye ng'ali ku nsonga y'emu naye ono agambye nti abantu bangi abako abasanyibwa abasajja bano ab'ebisente naye nga tolina woloba abantu bangi nnyo basanze ebizibu ku bagagga naye nga talina kyasobola kukolawo akimanyi bw'anaagenda ku poliisi omusango bajja siba ye owulira akimanyi nti ne bw'anaagezaako okwogera bajja tandika kuwoza mbona ayagala kubba mugagga era ssaawa zino byatandikiddewo
omuvubuka yavuddeyo na expressinga feeling eri basisitabe Kalimu Irigi be yatuusaako gwobuliisa maanyi nga baana bato. Ebyo ebibozi nabiwulirako nga nkyali mu kuzimba. Ffe twazimbako eyo mu bakali ewa Kalimu, bizimbe bya Kalimu. Era nga agaboozi ago ganyumizibwa nti oyo Kalimu alya bwana buto bwa myaka 9, 8, 11, 12. Tulina n'omuyimbi wano w'amaanyi Serebu. Kalimu oyo yamukabasanya oyo ng'akyali mwana muto. Naye tetujja kuvaayo kukola ki? Oyo yesijja mwogera kuba ye yasalawo okusirika. Serebu mwana muwala w'amaanyi be bamu ku bayimbi abasinga amaanyi e Uganda. Mpuliriza bulungi. Aba abasajja ebyo babikolera ddala. Ekyo nkikubuulira. Babikolera ddala. Naye olw'okuba balina government influence toyina gy'ojja muloopa. Ne bw'oba oyina embeera gy'oyagala okweexpressingamu empulirayo tebajja kutegeera. Saawa zino bapangisiza bu buloga buli wano ku media butandikiddewo baagala kubba mugagga bamusabye biliyoni 2 bamusabye biki ekituufu kyo kiri nti tebagenda funa bwenkanya abaana abo. Lwaki? Kubanga Kalimu Irigi akolanga surrogate babayita ba surrogate wa Museveni yamwetikira ebyobugagga bye biri mu mannya ge naye nga bya Museveni. Kati talina kyasobola kukola ki kumukolako. Naye nkubuulira bibuugira bya ddala tebiriiko wadde okubuusabuusa. N'ensi yonna ekimanyi nti bisoboka bituufu. Naye munnange omugagga ye yatandikiddewo saasaanya ssente. Baagala kunziba, baagala kutwala ssente zange, abo banjogerera, abo bakola biki nkubuulira. Bino ebintu byapeninga ezemboozi naziwulira dda. Abantu babimanyi bangi saabo bokka abavuddeyo okwogera. Bano jasi babadde bavumu buvumu. Nendaba bubuloga buli wano. Bwe butusumbuwa bubeera wano. Ntunulira ka chicken mbwa nti baagala kubba mugagga. Kaakati baagala kubba mugagga. Kati omugagga ssente yaziyiye ku media. Naye tetugenda kukkiriza wano kuyimirira wano olw'okuba bakuwadde obusente otandike ku deceivinga bantu. Gomanyi oli okutuuka ovaayo n'ayogera ebintu ebyo ku mugagga. Gomanyi abaana abawala okuvaayo ne baganze bandeepinga nina emyaka 9, myaka 11. Omanyi kye kitegeeza? Omusajja yabaleepinganga nga yeekwasa nti ali mu kubaweerera. Babbalamu be bali, babbalamu bonna babimanyi ebyo. Oyinza n'okwekanga nabo babirimu. Obo bonna bubbalamu nga bonna babirimu. Nunga bwayogedde already namaze dde okulaba omukulu Balamu Barugahara yavuddeyo okubanga adefendinga omukulu oyo. Ate jjukira ye ali connected. Naye nategeddeko oli yagambye nti omuzeeyi ayogerwako essaawa ya kakati mukadde nnyo nti bano mbo banoonya ssente. Ebyo Senga Asili yabyogedde n'agamba nti bano banoonya ssente naye era ssente ze banoonya tebagenda zifunamu nti kubanga essaawa ya kakati etwogerera omusajja mukadde. Abawone batuuka okugamba mbu baali ludda wa balinga batamanyi abagagga engeri gye bakolamu ebintu bino. Mbu omuntu akukabasanya atya ng'okyali mwana muto mbu n'otuuka ku myaka gino ate n'olyoka ovaayo. Akaseera kali baali tebalina bwogerero. Sinakindi nga batya. Era nga n'okutya kuno obuuza n'atandikira wa tomanya kati bafunye obuvumu obuvaayo mu bantu n'okuswala nako stigma. Omuntu atya n'agamba nti ye banawulira batya nga njogedde ekintu bwe kiti nti kyantuukako. Naye kati ndowooza bafuna obuvumu mu ssaawa ng'eno ne bagamba nti ke kaseera ok'okubanga omuntu avaayo yerwaneko ayogere amazima oba oli atweyongere okuexposinga omusajja ono tutaase abalala abange. Kinasoboka oba nedda oli mugagga essente alinamu era ali connected mu government wonna bamumanyi abantu abanene tetumanyi oba binagwa bitya oba binakomenkereza bityo naye bo bagambye nti katuveeyo tubyogere tusobole okubanga tutaasa abantu abalala. Weebale kubanga olikumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo mu bujjovu tovaawo.